abadde iPhone ya Lil Pazo abadde agikwatanga engalo gwe ziruma wade bayino gitwala Lil Pazo iPhone oyinza olowooza engalo eno wonna zino ndwadde tasobola kukola bw'ati tagubya kamera simanyi anize sigirina katumizo bamusanga ali bw'ati bw'ategeeza eno n'emmotoka bajja gimubbako ino kampa tetulina maanyi ani ate si ye ntono oli agibba n'agiteeka mu nsawo $5 million. ebadde yameka $5 million. nze najja benkwata yaayo mwezoza tajati bambi nana nammwe ababbi Lil Pazo ebbanga lyabonenedde mu Android kyokka kiyinza n'okubanga bamubaali bamuguza dyopu ninge adengaga kuwa omuntu ngome zazirinako obujulizi temwasukkamu temwayitamu zaali $5 million period bweziti bambi aso bane tusaba yawe abantu abali ebungereza mutufuyeyo Lil Pazo original iPhone akuba jjaawo kwate tunakola tutye neyo baagibbe gwe bagula muno naye tegerage kati bamuyuweko endala masavu ekiba kituna tusigalidde kumutaasa mu festival tunamukolera Zwena alina kyadde agamba eggwanga waliwo yagenze omanyi mugenda ne mutuulaawo najja